Okay, nkubuza kugwena omulabi mulungi ali mukulaba amenya gawe batata Brian wako Kaliyo boy. Mchaya gwende so ndako olwalero my first time to do an interview with her. Is a celebrity, is a TV presenter, is a businesswoman, is a socialite, is married. Yes. Like teva kunyonyi, you know? Mwakwanja asubula kwe. Ili kampani wajita bateli Eyakago. Iyo sanja akadenjoga wakati wako. Kari. Adibiyeke. Nino mchala ali married nga wayogede mchala Daxx Kartel ya. Mara chinchigumiza nyo muzunga nyo kubasawa abaganda. Bili ya bagamba yale. So, ndine Daxx Kartel gwaita mami oba gwaita sweetheart oba Daxx Kartel gwaita honey. Asinga ko salinya. Honey. Daxx Kartel akuita honey. Mama ngambota. Sigambo ngambota wako. Ndifa ngonya. Nkolechi. Nile kitu kyendera okukola nasi kijja kikola Daxx Kartel omusajja wange. Mbaye ndategeka ekibatu naye. Toteka tokawana. So Mama, how are you doing? I'm doing great. How are you? Ni fine. Njabo nsaba mbuza kubatulaba page Kaliyo boy. Njagala babengera okutegeera then tutandike interview. Bananga bali ku page Kaliyo boy, mugamba mutaba mikwano, mwe bali kwagala mwana mulenzi ono, mwe bali kumwagira he's such a darling. Olina muntu mulungi by the way. Momo mbana. Ozi wange muli mukumba. Ndi wali kumpi. Ojimanya, he's good. Yeah. Taina tabu. Ali friendly, ali welcoming, ali jolly. Momo, tatangu yali antumelinya yali wako. Brian nali benakula nendi kugolinga litegeeza strength of the family. Eya wako litegeeza literally the same because wako kali kasajja katininga kali no mukazi omunene omulungi. Nabagamba omukazi wange ndi wako. Nakuma wako. Awaka wange ndi wako kali namuko kusenya. Basegede kali nya wako weyajja. Enya lele kikagwa. Nze naluwoza. Maureen. Era ndowoleza ku speed ya waggulu nyoto nderi jako. Ndowoleza ku speed ya waggulu kyobola abantu nkola ebintu boli awo abakyala be batakola nnyo oyinza okwesanga ebintu emirimu gyesinga okukola gya kisajja so kyekintu kyovoloze erinnya eryo lyangoberera erya Momo 19 libaawa bankulimbye nnyo naye nga Momo 19 twali ku BBS by then. Okay. So batuwa show eyabavubuka mukutuwa show batubuza amanya nze zijampoza Maureen naluwoza atoli Alani Cruz katika ngojira yo Alani Cruz atoteka ko nze Maureen naluwoza kati bijja istegira nanga tebijja kola yiya bongo nezijira yawo mangera geze ndowoleza ku speed ya waggulu ngano twina dakika 3 okushimala unaiza welinya nateka 19 just like that your basis here in your uli nyonyo history mbo bate jajjange obate bikyano ndino mbadde manyi watani kukola mwine myaka 19 wele daje checho naye ate kachitowoza muhange eyo sachirowoza muhange eyo just the chance kila bujizi nenkubawo ani muna erinya lirikwata Momo fenna tukolte of course wasoma kona enjaga bali abo bamanyi nti nno tusakola ku TV nga tosomye because then it's an inspiration to those who are watching us ndio okusomako Momo wasomako kyenkana kyera wasomya amasomero ki okusoma nasoma nasomera amasomero ag'enjawulo wakati ebiseera ebyo ka school fees kali akatutawanya kati nga nizo genda kusomera nsimayo taamu emu oba bbiri ne bwe banga kasabanga school fees eri kusomero wenkoma wandi mulago nakwako interview nakingamba ye nze nga kasabanga school fees ng'eryo liwedde ate nnoonya ddala so mu ngeri ngeri nasomera ku masomero mangi agamu nyinza okusigajjukira naye nga nzukirako St. Janani Loom. Yes. Bombo. No. By then boko bali bazimba kuzimbi ffe twali Kabalagala. Olwe Kampala wano. Momo kulidde mu Kampala. Kulidde mu Kampala, mu kyalo ne mu Kampala. Mu kyalo kya Mukiyuda. Luweero naye kati batusalamu tuli Nakaseke Luweero so era Tamaguzi yatukulembera.
Kandi mubajja bona bafira mu ntalo. Ate bafira mu ntalo baba. Lwaji. Bagala bawai. Bapalyawe. Okay. Bali mu ntalo. Mamo, dadi wo yani, mami wo yani. Dadi wange bamuyita mwami Sebuzi Benedicto. Okay. Kangambe mwami Sebuzi Ben. Mama nga bamuyita mukyala Nakiwala Grace. Yeddira Mwonge. Then ife twedira Kasimba Kabirongo. Abakasimba no sibalinaho obuzibu. Tebalinako obuzibu. Tebalinako adakakwata. Mama wange yeddira Kobe. Taata yeddira Ngabi. Abakasimba sibalinaho obuzibu. Akati abo baba tulinako obuzibu. Okay, Momo 19 ndi mukulaba I personally tukuddemu era yemu I would say ogenza tandika ku TV nga nange ndi ku TV fenanga tutandika nakwegombanga nnyo because nakulabanga nnyo because wakabalinga bakulaba shoyo nga y'amaanyi ebuwe bale kubeera nga okola bulungi ku TV kyenjagala omanya how did you reach there? First of all, ka compliment ako. Yeah. Kalungi nyo kanzizaamu amaanyi. Kyo gye siryerabira kati ninyo yejo wakola nine Daxx Kartel bali bagita sebo. Mwabamu kumuyita Daxx Kartel nze muyita honey sweetheart mwami wange okajugira tujja tuuka ene tuyo ngejja tuuka ku TV. Ebintu bya TV bino ndowooza calling yange kyekyo okugamba. Kubanga bw'obitunulamu nze sinonyangako mulimu ku TV personally era sikirootangako wadde tekibeerangako wadde it has even never crossed my mind nti nsobola okukolako ku TV. Ne makono gyange tusoma mu senior 6 abaana bagendanga ne baplayinga ku mativi ag'enjawulo naye nga nze ne bangamba nga ndabeerera sirinaako show nsome mawulire kasebo nali mukyalamu siriso nyonyonyonyo soogera kati ndaba ate oluusi ebyanyimba abantu oyongera nnyo nga ndaba sirina wenja ne ngamba nkisobolayo eyo naye 2013 nayingira ebintu by'okusoma filmmaking and directing awo we nabiyingirira omwami kati we namala okusoma ne singa ku mwami ng'olutandisa okuyingira mu bintu bya film ensanga omwami bamuyita Juma Kasujja kati bwe twali tuzanya naye by then yali akola ku Star TV naye producer w'amaanyi so yalinako show nga bagiyita muvubuka bululu kati nga kuliko Dana Nabatanzi n'abantu abalala. Yes. Kati nakola bwe nali nakola n'omwami nga tuzannya kati Dana Nabatanzi atuuka ndowooza nga takya performing takyajja ku show ebityo kati we nagamba naye ono mwana nsumbuye noonya muntu gwenzisa buli nenetaaga omuntu nga ali nice look kati of course natunatuna mbaanaawo yagenda okulaba ate nze ndowooza nze nsaanawo naye kyantwalira ebbanga okunkako okunteeka oba ntibako nonakumpaka nga tokyagala nga sikyagala kuba olunaku onjukira twali tugenze nangamba twali tuva na mizanyo nangamba jangu tuyitire wano ku TV ngende producing eshow tutuukawo nga Dana Nabatanzi taliwo so gye nangamba tuula wali ogenda kukola just like that nga tekisoboka nange agambye tuula wali nga tokiinamu passion nga tokimanyi ogenda na basita nga sikimanyi nako munaye nga nange ntuula olw'okutya okungi nali mutya musajja mukulu sheri live obudde bugenda ate yalinga na debate bataddewo debate kati mukuteekawo debate olunaku lwange olwasooka na debate nga bulungi nnyo weewe abantu bakolesa ngaatwetera kapriti biki ate awo ekifo saakitwala kubadde wali kalungi kuva dda so munaye ne bampa ekifo like that. Okay. That's how you started TV. Otukote ku Masengere. Kati nva ku Star olowooza ejjukira TV sijagala nzire eka ngamba kati mbikoli waba ensasula yalingi ngamba zebyo sijja kuba nnyo TV ya gavumenti siza kikoye naye post ensasula balina okitegeera nti wakama ffe mwateekanga sente bene tumanyi naye tetwazifuna ambivaamu bambi wumudde ku siteeyo n'emizannyo gye nali waliyo omwana mukono nga yamuyita Ani Nangwesi agenda ku Believe TV simanyi bantu kye bandabamu personally nze ndi waka wange neetulidde omwana ampita nti ate ekiri eno okimanyi nina TV gye nazudde naye I think osobola okugyawo abantu gwe tokiriimu sikiriimu naye ng'ate abantu bakikwagaliza webale nowanda wakola ebbanga ttono webale ku TV katono nga mugamba Ani nga nakolebya TV nedda jangu wano kijja kuba kirungi biki jangu ng'era ngenda ku Believe eyakayiwa ntuukayo tuba tutuuse tukoze interview ziba nsiimi
abatuwadde shibali bwetala bash actually olugambo ndoza fe twasika nokola she olugambo kale nnungi nga bolaba uncut fe twali tugitandise kati watandika ogikola awo nze ngenda okubuuza mayinze kuva na responsibilities nyingi mbagamba nsasula eryetya nze sirinda otutya kubyansasula kubanga boy ndina abaana bemperera bato bange olina okusasula woosula olina okwerabirira kati omwambe nkolera obwere sibisobola ate munaye kumingiriza olosanga alani cruise alani cruise olwo ye munene esaawa eyo muga bosi kiri kitya ate tetunabakola ate bikiko nze ono sijja sobola nabakolera emyezi gyali loozi esatu neteekako emisinde kati mba ndi awo nkola alani abba mugoba alani agendako BBS wani alani twatukola mu the bash alani bambo bagenda ku BBS nze nsigala wano kati wano mba nvuddewo ate alani ajoininga BBS twatukola alani twalina kapromo ke twakola bwe yagenda osaba omulimu keyatwala kati ate bosi by then yali Mr. Kigozi ate yalabamu omuwala alina potential the vibe kyo kigoza alina ekintu abala kye batalina na third eye exactly kati yalabamu omwana alina potential amugamba muvubuka oba ayagala okuwa show ino ofuna omuntu mulina kubeera dio babiri kati bamugala leeta omuwala kati alani gikweddamu asaagala kola alani yankubira esimu kwegayiridde jangu tukole kwegayiridde kati olwo banzijayo ateereka bandeeta ate wano nengamba nfudde kankole negenda okutuukayo najja ndi byange kutuukayo atera ne bansiima just like that. The rest is now history. Okay, Momo 19 obulamu bwativo manyi lwaki njagala tubimye because it inspires people out there. Bano okumanya yoyise tukabadde kakeeka biki most of the time banyaga abantu banyumya engendo zaabwe gye bava mu kyalo Sakala biki Kampala to inspiring abantu abalala. Momo, when you were on TV you were a star. Yes. Ekintu ekisinga breaking down stars is that stardom. How did you maintain it? Okay, katiwachi sometimes maybe chiba breaking it's because abantu ambabeera bakyagala. Omuntu abantu balwanira okubeera basta. Omuntu nakola kyonna whatever it takes okubeera star. Ne kati nze nga bwolabye olugero bazze babiteeka mbotesi. Nga sibyagala sibirootangako okubibeera. So kati tewaliwo there's nothing that excites me mu stardom. Kati nze muntu era bw'ojosanga neetambulira neeniremere yange gyenali mikwano gyange gyegyemo totya kutambula genda downtown n'ogula olugoye downtown kale era yo sisobola because newe nali nga sinabeera kino kindi personally ntya abantu ntya abantu nga nze kati kuva dde era nga sinabaako kyendi sigulangu eyo mu downtown olwa congestion eriyo so ebyo sigendayo naye kutambula street ngenda kukafeja bazibu kitegana kutambula tekiŋŋaana n'emmotoka nsoogireka kanze neetambula sirina buzibu kukyakutambula. So tekyakubreaking like tekyakutwalira nnyo stardom tekyakubreaking ng'omuntu 5 minutes of fame ezo zetwogera ezo tekirina in fact sikirabamu nze nakyamaanyi nnyo kirimu ekyamaanyi kisigala kyekimu. Momo, I would say, okay, I've never told you, you're beautiful. Like so many other men would tell you. Kino ekintu ky'abasajja okusumbuwa okitwala otya gwe ng'omuntu. Because buli musajja alina ategeera yandegombe omuwala alinga Momo 90. True, naye kati nze bandi so reserved. I think I'm too reserved. That's why I think you need to reserve because again I'm a club, I don't hang out, so sina nyo ndi mubalaba. Social media. Social media ndiko. Ogamba social media. Nabo bayitayo ne bakusoma nafuna namba yesimu because bangambe tolina waridi disimanye waridi ate otasiziriko mubogera nnyo nansimanyi kwogera nnyo kati omuntu akubira ku Airtel eyo nayogera teba naye basina business nawe bineeje biyitama. I know. Momo, are you in a relationship, love? What got me maso and married a month? Married. Yes, I'm How did you link up with the love of your life?
A story no nayo just know we met njagala because yemu kusonga la chiklesa because twaga kuinspiring abantu sana okuzuula omukwano si kyangu n'okuguwangaza si kyangu ozuula otya Daxx Kartel musisinkana mutya ne Daxx Kartel twasinkana olwokuba nti olwedde ndi mu industry nali mu industry so wokusinkana kyayanguwa akusangawo kubanga omuyimbi ne presenter kyangu nnyo okulinkinga up. Yeah, so we linked up. Where we linked up from it is a secret. Good morning, Wako. Good morning, Papa. How are you? Okay. Yeah. So nalabaka pretty. Yes, a TV. Can't you know tugenza okola ndaba TV, so we met, but netubeera nga ab'emikwano like that. And from there nekikwata. You're deeply in love because Nzijukira, you invited us to Japumbagayo, Eyalireeta, Kenzijukira. Then later, when I interview, I felt so emotional. Kubira we baleta mumikolo. Yeah. How was it? Mama bakuloga. Mara kinachikiriza because oyise mubingi ng'omuntu. Yeah. Mama nakulaba ng'okaaba ng'ogamba omuntu eyali afunye sente z'obulungi bakuza. Yeah, babinkola oli nanziza ku ttaka. Naddako ku ttaka nenzirako ku zero. Nensabiriza nako bw'osaba n'omuntu 5,000. Naye ng'ate obadde star. Naye ng'ate obadde star, waliwo n'okubeera star nga tolina ssente, naye ng'obadde star naye nga you have the money. Nkubanga nawola abantu bangi ssente zange by the nakati zikyannuma. Kitegeera bwe nali nina ssente I gave people so much money ng'oli ayinza n'okujja abasinga be nakolanga nabo companies ez'enjawulo abamu ne bawaayo millions ebitatu. Yes. Momo wase. Nze nagaye ndi mukazi mukozi. Enamba ina abantu. Ndi muto. Esene zikwatibwa abakazi bakulu. Nedda taata. Bakulya bitongole. 300 million momo zetugera. To working smart. What do you mean working smart? Wako tolina kusooka kusitwala bintu bingi nnyo okufuna ssente. Olina kubeera mugezi nnyo, olina kubeera munyiiya nnyo. Kyobola nti nze ojja kunsanga nga ndiringa mu kino osanga ndi mu transport oba kagoliki osanga ndi eno mu organisation z'abadanishi osanga oba ndi eno mu mining osanga kwegamba okitegeera ekintu ekyo nti nze emirimu era gye nkola ogiwulira misajja sikola mirimu teweesaasira. Nseesaasira personally seesaasira. Momo ani yaleeta eddogo ku birabo bye baleeta kwanze najjanga wa mawulire kyaleeta kirabo ne mu birabo ebyajja. Yeah, it's okay. Okay, tukyali live tuli mu interview ne mwana mwala mayikidwanga mu 19 ya muntu nyumiza kufuna abajjukira ba yavayo n'akaaba n'agamba nti bamuloga mu kumuloga yakaba amaziga bwe yakitegeera nti no bamuloga era mu birabo ebyaleetebwa mwe mwali eddogo. Munasonyiwa abamikwano naye ono omuntu atwetaaga nnyo ate abuze tulina omulagirira. So munnange baabikola naye ng'abantu abaabikola of course tubamanyi. Family. No. Family, yeah. Bali bagala Daxx Kartel oba bagala bawukanya. Era bino ebintu byalimu emirimu. Omanyi abantu balina obuzibu bumu. Abantu bw'obeera bubi boogera. Bw'obeera obulungi boogera. Okitegeera? So kati bali ekyali kibalumanze kubanga ndi bulungi. Ate nga basooka ne boogera manyi mu nsi wako osobola leero nsobola okuba nga nina ssente nga tolina. Ekitegeeza nti nakuyisa mu maaso. Kubanga nikyo osobola okukkirira nga gw'olina nagezi sirina. Kati people don't understand that. Kati oli asobola okuba nga alina nga gwe tolina najja n'akwogera amafuukulo. Banjogerera amafuukulo omusajja takusaana. Takusaana what do you mean? Katero tansaana ndi mwavu. Yes, omwana ali kipo talina kati ng'olonkyali ku bigere. Akola tikakusaanako naye weetaaga bali bamami abaamalayo abakola mu ssente zaabwe ebiti ne boogera bingi. Then Katonda n'awulira esaala. Katonda n'ambuleesinga one day. Nifuna ssente munnange. Ate bwe nafuna ssente katero tolina kuba na mukazi ate mukazi omalaaya.
ate kyazibya mbasajja kihatinga okitegedde ekintu ekyo so kati nebuuza nti baagala nga tokiraba nange natuka ekiseera ng'omuntu neneekyawa of course bintu nembibamu a lot happened I remember Momo nze nolaba I'm emotional but nalaba stories because Casey yalireeta ku TV he did an interview with him Naka you know I cried because kumukolo naliwo abaleeta ebintu nabiraba kumbe baleeteramu eddogo infact nekimba n'ekyokuyiga ate nga tetwabatumako bintu simanyi nanti tebajja bintu wali abatumako birabo kuba nze personally n'emikana lisimanyi kuba nze obusiraamu buyingidde bamwami wange nze abantu baleeta ebirabo nga simanyi nti baleeta ebirabo so ebintu byavaawo wako nebyonoonekera ddala abantu ne boonoona obulamu bwange nyonyonyo omuntu nanwanisa ate olw'okuba yali anjogerera amafuku ate nalaba nga nkuze ndi waggulu ate mweyiseeko yes era byali mu bizinesi byali bya bizinesi Momo, how did you bounce back? Kuba kati omukyala yeegombesa enamukusendeyo weeyagala ate oluteredde entende mu bufumbo banaise okunyambeko lagirira omwami ono kale boss jangu second floor wetuli buuza second floor otulindekawo kati second floor ku reception weobobeera okay Momo kale kati nakomawo oluvannyuma nayita bintu bingi nezirani mu kyalo yes ebweru bino bitugeako bya myaka ki Momo because emikolo gibaddeyo mu lockdown gyabaddeyo mu lockdown 2020 ebizibu byebitandika 2021 nobivunika 2023 oshayini yes so 2021 oyo yenna yali mubi nnyo yali mubi nga gyenkomeza kubanga bingi byenayitamu nnyo Momo bw'ongamba nti nowali okuteeko ku miliyoni 3 ng'ozuula muntu nali nziwozeeko nno n'omuntu ate waali wano mu bugagga wa mu kibuga era wenanyiiga obulungi simanyi kyenja mumukola nze amanyi ndi mukazi mukwata mpola ndi musirise so kyakikwatiriddemu mpola mpola naye singa tankasete zange nyamuexpose nga sirina budde kubanga bwoba ntuukirira nenkuwa sente zange bakyata okunsasula lubeera lutalo Momo by then network yali enkalite kuba woolera miliyoni 3 miliyoni 3 ziyitamu naye manyi bw'onoyogera abannayuganda basogamba olwagirira alimba basaagala zogera naye benaziwolabo bakimanyi zibalimba transactions zonna nzirina keeping records nemba nakusindikira airtime zetereka records zange that's why says singa nkozesa nyo zino nga ziba ku akawunti yange neziteka ku simu y'omuntu to keep the records Momo obufumbo obutambula butesaawa obufumbo buli very fine ate kubuli ebunyumirwa nyo nosinga before lwansonga before twalina abantu bangi abalabe nga tulowooza mifaano gyaffe nga basobola okuleeta advice nolowooza agireese nti mu bulungi kumbe ng'agireese to mislead you okitegeera so twakuumanga abantu kumpi naffe nga tumanyi bannaffe naye ekyatuukawo kino kyatuyamba nnyo nti kati twategeera bakwano baffe be baani ne balabe baffe be baani trust me obuluma nnyo kabwowulirayo how about business our business of course zigezaako kukwirira mpola mpola ezimu of course za shutting down for instance eya cargo abantu batuyitamu awakanaana ne batulemesa ne batwonoonera ebyo twasaba ne tugishatinga down abo tusorting ensonga ezo mpola mpola bwe tunaba tuzimaliriza tunaagisa ezorganisation nazo zaddamu bakutegeeza nnyo nno bingi byokola abantu amusiba just njagala otuyitire kungulu nti bitambula bulungi ino byaddamu ebimu tebina byokugamba yes Momo you've been betrayed by people so much njagala just oleka obugambo bwotwa towards trusting so much abantu ekizibu kyatulina nti we cannot live without people obweyagwatyagala tosobola kubeera nga tolina abantu but just olina okumanya limits zo olina okumanyawo weolina kukoma eri abantu because man
bantu bali nze wakona nabo abantu abantukirya ngo olina omusinikya milioni 5 n'omusinikya sente bekanga kwera kwizimomo wano ndi stack n'olwawereza sente n'amuno wabanja nagamba gwe sijja kuwa sente zo kitugambi nalaba okukirira nagamba point blank sijja zikuwa osegera n'otuna ate n'okola ki naye nga we yali ajja yagula n'okuvunama so n'okola sente zo n'ozimuwa so I don't know just tulina kubeera tulina kubeera super careful eri abantu tosepeza nnyo bantu yes emikono tosobola gyewala naye kumanya wa woolina okukoma eri abantu kubanga ffe kyetubalowooza bosi tebatulowooza Momo wali happy ku mukolo Momo stop crying Momo ali mukaaba sikaaba naba amaziga gayi twaliza bulina olaba shedzire okay nalaba ngoli so happy ku mukolo just few months later nga buli kimu kiri shrinking nalaba ensinga ezikira ye moment ekyasinze okubeera wasi mu bulamu eyo nightmare agire ntinyumyako paka rendifa nalabako ensinga enzikirako bweti ngaebintu byange byonna byenkoze bisaanawo byonna byenkoze byonna nga biseerekera bula nga ntunulawo enti nga sina kyakukola. How did you bounce back? Nasooka kukkiriza I admitted nti ekyabawo kyabaawo okitegeera kati sina kyakukola because bwe nali nyekwe kasebanga yangambye ekigambo kimu nga mugamba senga mbadde ndyevuga ngenda kulabika ntamaaku nga ndi ku booda okitegeera senga mbadde muntu wamanyi adalika bulungi labayo bwe ndabika nga nfunye ne pimples by the stress ne muka abantu bagenda kwogera senga olwo nno nga bamutane ku TV kusanyuka okukola naye nga siwana kujja girinnako okitegeera nga sisobola nga ndaba sijaawo nengamba sisobola naye bakyamusenga nangamba naye kati kankula ekintu kimu okweka kati okugenda kumala byonna tebadduka ebizibu babifeesinga feesinga ebizibu ebyo kkiriza nti ekintu kyayika kyakola kyayika oba odda ku boda giddeko abaseka bakole ki baseke naye ojja kuddamu osituki nangamba gamba amazzi gakulukuta gye gali gakulukuta oba ali okute ku sente kigambo kyabadde tugamba oba ali okute ku sente zijja kudda omuntu w'omukisa gusigala mukisa bakeerya mukeerye so ebigambo ebyo byampa nnyo amaanyi kubanga nzike we navaayo n'endorsement yasooka okufuna yali ya one expert ng'ovuddeyo in fact naye sinaba nakuvaayo nga ndi mukyalo one expert yasooka okumpa endorsement nengamba wow abantu osobola n'otujjukira kuba one expert esasula sente eziwerera ddala so bwe bagimpa nengamba oh my god ekitegeeza abantu bakyanyikiririzaamu kyanyongera amaanyi laba bwenvayo nenfuna endorsement ku some beautiful man properties era kezi we yankolerako nengamba okay nenyongera okufuna endorsements gwe nafunawo endorsements ng'osobola okusanga ng'omwezi nali nfuna ndowooza obukadde nga butaano okitegeera omwezi just my endorsements yes and I was like okay now this is the real deal to bounce back yes kati nesituka awo nenzamu amaanyi nengakamba first nga bamugamba nvume kankole kye nina okukola naye munnange nagenda okukola ebintu byetereza mpola and here we are I know Momo you take time and pray nogamba mukama obadde gwe nsaba oba oyagala okumanya omuntu asaba that is me ndowooza kumakya nsaba nga nzija nsaba ekiro nga ngenda kwebaka nenzuka ne kumwenda nsaba ne kumakya nsaba siina kyenkola nga sisabe tekiriyo newemba wakujja wana era nsaba kubanga it has been good katonda nzitudde mwana wange Momo sikikiriza nti wakwatako miliyoni 3 n'oziwa omuntu sizokka just saagala kwesoma abantu amu tetuli balungi mu kwesoma sijja kujja kugamba nti bazaalimeka nkuwaddeko just so omuntu ali aspirant nno Momo 19 yali worth $1 billion bannange temumbalirira mandeke era nali nkozeewo bwenkozeewo omuwala ku myaka gyange nali nina byenkozeewo
Enda bwenkozo era nze I believe abantu bali bakaya machane bampasiriza nga musobo muntu asobola n'okukola machane nga MOMO yaleese omuzimu emisambo sibaye emisamba aleese omusambo naye nga nali nkoze buinvestiments bwange nali nkoze obusente bwange twatukola sente. MOMO Daxx bao sweetheart w'obulamu bwo hani nga bw'omuyita musajja afaanana atya. So many people balowooza nti no anywa omwenge akuba abakazi akuba no bwe ndowooza bw'otunula character kuba nze mumanyi personally but kino kibuuliza bali abatulaba Daxx nkimanyi character ya Daxx that you know nenjaga kutunyonyola Daxx musajja afaanana atya eri abalala. Daxx is a humble man. So humble. Ye muntu nti ewaka ne wooba onyinzi kubanga nze nvaako mangu. Despite the fact nti oli soft ovaako mangu. Abantu bali simple banyiiga nnyo yeah. Nvaako mangu ate simanyi kuyomba naye nvaako naye abaira amanyi how to handle the situation. Kitegeera bw'alaba nga zivuddeko ezizo yakakana. I think it's too cool. One moment ali short tempered, you know, netabelekana. This so soft. Siyomba, what's my name bayomba. I don't know. But niga bunyizi nenka banzemanika. Kati naye amanyi. So muntu mukakama amanyi era bw'abaala bazivuddeko amanyi n'okungamba nedda tokikola ekyo. Olaboti. So muntu mukakamu nnyo kyejogamba mukakamu bayibawo. Has he been supportive mu bichokola? Ate kati ali more supportive. I love him more than even before, I should say. Kubanga kati ate ali asinani yenabikola. Muntu gwosobola okugamba nti kati ngenda ku NPS nagamba okay, no problem. Let me drop you, but do this, do that, zigize nagamba ez'enviri tozitwala ku show tuzikyuse kati kino angateo tejja kukola bwana akuleetere engatto, you know? So he's a good man. Have you been supportive to him throughout from day one? Ekyo nakimanyi tewali management ekozeko nakati okuleka nga abantu bali az'amaanya eyinza kujaniga nti ono takusapootingako teriyo. Sobola okuba nga mbadde behind the curtains oba the camera naye I've always been supportive from day one. Yeah. Are you proud of him? Very. Why not? Is he proud of you? Very, I guess. Sobola kukigarantingako nnyo teyalina okiddamu naye. Our relationships, marriage is built by events as happening every now and then. Yeah, ate kati zino events ezituukawo zituwadde nnyo amaanyi nnyo kwegaba ate zitwongedde omukwano gw'amaanyi nnyo era tukyebaliza Katonda. Ewe manyi buli kijja n'ensonga. Kireka kino kyajja to strengthen our marriage. Como sibwa? Okankubye nsibule. I believe wangambye eddakiika 3 oba mpiseemu simanyi nakumanya kasanze badde nsabisa okuba wano. So nsibule ntya? No, like tell us something with a piece of advice to the guys out there about MOMO 19. Aisha Kakeka. They wanna be like you. Yeah. Mukwano sinaita Kakeka n'omulumi n'okumu. Kambwa demo awo. Muliro. Naye gwe wakocheka story awo tojimanyi. Ndimanyi MOMO. Zenya story. Twakubakalira kitwatunda emmere twakola buli kimu. MOMO 19. Oh Jesus. Ngojidundia alwe. Buza abensambya. Ekyundi mwana wa nsambya sebo mu ghetto. Kumbao. Ensambya mu ghetto. Olaba oda batugida ebibajje biki. Kati ffe baana baba batundanga emmere obutonde nyine bwalinga awo. How did you make it? Mwana from a ghetto twister. It has been good kyejo kugamba. Ffe twakeeranga ng'emmere tutandika gifumba. Geranga ffe saa 9 okusanga n'obusigiri kumu. Yes, nga kaako omuliro ensambya ne ogenda n'obaabuuza nga siriiyo. Babimanyi.
bammanyi bulungi nnyo okola embeera yali akuziza mu mbeera eyo era namukoli bannaye nakati bwe nsiriikirira simanyi naye Katonda ajja omusasula ezisingawo embeera teddikamu so embeera yange tebadde nnyangu ng'omuntu sijjagala kulimba muntu bino ebya TV bibyo bibadde mukisa kati wuyo nkola newago nange wuyo nkola ne MOMO wuyo kati nkola newago abaana mugamba ne mugutema naye nga Katonda ebintu yabireeta okitegeera ekintu ekyo babeka babikyaza kusanyuka nti mbagamba kudda mbagamba kudda byenga Katonda yabikola naye ng'olugendo lwange personally ng'omuntu lubadde lwangu ndowooza kyokka Katonda somehow blessing ebintu nebiŋŋondera kuba nkaabye nnyo bannaye Katonda ak'omukaabira nze nkaaba kyekyokulwanyisa kyolina kyenina eyingira nokubanginga ddo nokaaba nze nkaaba bannaye nkaaba kuba ebigambo bitono byenina kati nkoleki abantu benjogera nabo batono mikwano nina mitono kati omwami wange ati naye omwami otolina mu stress nga nnyo kwati naye omwami esesinga agumiraku gwe manyi mu bufumbo waliwo situation gwetukanira hitinga down kati osobola osanga tudde situation ekiitinze mwami wo down nga bulina okubeera shoulder for him to know kati ate nga bwe tojja kaaba okitegera nga nekira kiruma kitya nga ate gwe olina kumugamba ani olaba akakantu katono tukasobola okitegeera kati ate nebikeera nga bikubye bwenakulingakuye ate nga yinoga nti nedda bebi olaba ate kati ekyo olaba twayita mukiri naawe kati ate kano nedda ate tunoddamu kumaani so oluusi we mbasagala ŋŋambe tekubeera mba mmayita ajja kuŋŋamba kantu katono negalira nzeke ngera taliwo agenze kusho nebyoganga kaaba maama ekisenge kisinga kyali kyogera totambula naye mu bivu ennaku zino otambula naye ennaku zino otambula naye kuba luliye nalingayo nga musapooti naye nga tebampa chance kubeera front line kale nange owewaawo nalisagala naye nga ndaba omubbi wange olina kyenjagala abe oba oliawo banatekwa kyebataalaganga omanyi bamaneja gabamu wizard order right wizard order is the whatever the company naye ba managers kati namba management amanager omwasa okumanaging omwimbi naye nga omwimbi alina visions nene okusinga manager kati bamanager balowoleza wano mmere yaleero tuyidde kubyeyo show kiri wekitegedde naye kati nze omwimbi nalinga mulowoleza tukinene kuvadda kale ekyo kyalumanga nyo era abantu abamu abakolanga ne kateero so balwananga nnyo to push me away kubanga balaba nze dream ndowooza gye nina nene okusinga bawo of course kati bba wange wesitamwagaliza kinene andi ngamba why would they even push you away kitegedde kati erebera bizinesi yaabwe babalaba nti kati bw'onojja n'ekirowoozo kyo omwimbi ono asobola okugamba nekyono kale ate awo manager aba yesikamu siraba mulimu gwange so kyokka nti banwanyisanga nyo ebintu byange bibaddemu nnyo management ezo nga zizireta nnyo obuvuyo mu mukwano gwange yes so naye kati essaawa zino nti nze nkola naye era namwe musobola okulaba kyeki nembasegeredde osobola okulaba Daxx n'omukompyalo nga Kateero owamabegako like 3-4 years ago yes ne kati Kateero wakakati kubanga project yange esoose yeyamitwe it's been a success yeah ne alien skin yes of course yebadde esoose ate management yenkadde yali yaganda Kateero okukola ne alien skin abalabaye talyawo talina kyabagambayo kyokka bw'omulaba mu future kyokka ate nze nga mulabamu era ali lwe yakubira Kateero nga yagala bakola oluyimba because they are friends and do not hesitate go and do the song nene tugikola surprisingly it's a hit it's a hit in fact nyimbe in fact nenda alien skin oluyimba lwasimu okuba nalutambula webale nnyo so kati ekyo kyolowooza okiraba bye bitundagalizanga omuyimbi wange of course n'omuyimbi yennyini right now olaba the way gya trending am now emabega eri management ate sawa bikola okitegedde ekintu ekyo so kati era weesanga ngaesesinga neetaaga otambula naye ogenda mu ndongo of course nange nina bingi ebalina okuyita mu ndongo okubeera manager womuntu ekitegeeza kutuula tebakwana nga akulaba MOMO ate kati sebo
the way you carry yourself. Takwana ngo omulaba. Omwami wali. Takwana. Omusaze ko muvuyo. Obulyati Katelo namuwulirako ali mbuvuyo buno. Empisa z'abayimbi abayimbi nga bakwana bwamu. Empisa z'abayimbi nga bw'okyogedde naye tali amanve. Era nze simulabangako ne bwe tugenda ku show omanyi Daxx atya n'okuzina nabaala okuba squeezing. Atya. So, anti atera okuba atambula naawe. No, nemba siriiyo. Gwe njagala be shows ze zaako. Ye ng'omuntu gambye alina engeri gye yeekaringamu yewa respect ng'omuntu ate alina ebintu by'atayagala ng'omuntu. So, tabikola because eri awo kuba nze nakatandika otambula naye. Naye era kuva dda singa videos abaza bemera tuziraba. Otomuwala akola biki neza kati otuzikamaku makiryawo. So, tubeerayo tewabeeramu byakwana so tugeze ku business. Mbeera ku DJ's box my friend. I know. Manager na muyi. Ate abantu bambe bagamba tuula nze bagamba ndi muyiribi. Se wako ndi muyiribi. Kati nze mba nyimiridde throughout. Nga nina okulaba muyimbi performance kiriya sound check. Olimba double. Atugamba tujjeyo atuteekewo. Oba osegedde ekintu ekyo mbeera waliwo ntange olaba. Tewabeerayo buvuyo bwonna era olumala nga tutambula tugenda. Okay, MOMO 19 emboozi yo manyi lwaki nkunoonyeza tukole because nzijukidde kiri because nawe shop machanga ndaba vibe eri so high yesterday night vibe eri so high bade sikolangako naawe kati ningamba nzijukidde case yalireeta ku mulimu eshagewazinga njakubaza Katonda olw'obulamu bwange naye n'obulamu bwa MOMO 19 mwabali eyo nno mutulabire eno naye tuyita mu bintu bingi MOMO njakukwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo era munneebalize nnyo Katonda mwana gwe nali ngudde n'eddalo nali ngudde n'eddalo era nina therapist bafuliddeyo n'omulala awo era newoba olina obuleere oluusi ebintu ebyo situation eyo yali y'amaanyi nnyo n'internet so kati baseetaaga nnyo okubeera mu bintu biyinza seetaaga kati kubeera mu bulamu surrounding bw'abantu baabe yes yokka seetaaga negativity because akantu akatono kokabe kati kakujjako osobola okuddayo eri ositegeera so obeera nnyo musanyuka okusinga tebaa n'omwami nga tugende mu kidongo vibe obeera kati mbeera nnyo mu bintu binsanyusa mostly obisaayo biddeko okola kimu like your full time music. I love music. Studio, listening to music. Say that I love music. Any good music. Sina style. Any good music. Ila sina na best government timuyimbi. Simuyina. Just randomly. Luba ya nolimbo. Urunji. Nzebe njagala. I love good music. That's it. Era mpuliza music mungi nze n'omwami wange asobola okuyimba olimale mugamba engoma gy'okubya engavu n'agamba really n'oliwulirira nga n'olira nga ye n'agamba naye yali amazed actually yagamba mulesisuubira nze okuya olimale ngamba kati egundi gy'okubya engoma bweti bagiyitawe bati imbala okubya omujamaica gundi yamigi bala okubya omusajja omumexico yakola bwati oba lwa mu South Africa mbimanyi era nze music mumanyi nnyo Daxx Kartel wafunye oluyimba yegwe first ear nga terunaana kufuluma kasalumala ayitaga no nga tonaba kasalubeera naku pepa nsobola tutamine kubanga nasoma film writing and directing so ebyokuwandika mbimanyi so omugamba eno layini ogiraba tetuddeeno tegenda obana omugamba kusinzira kulimba luno olaba abitwajja kiwulira nti obale buluwadde budde osigera tujja budde you have somebody you look at nogamba namwegomba ngoba mwegomba either here or international in whatever you do business music film sina muntu gwe neegomba sirina muntu n'omu gwe neegomba ku lwansonga ekintu kye neegomba ye pasti yange nakule waffe ku kyalo kyaffe nga bamanyi nti ewaka waffe waalemwa mukyali kikutuuseeko
Bana amakagala gulya. Tegaba umuntu ategerekeka. Nga bamanyira eyo family eyo bwetyo. Era abaana babo bakola bewe bati ne bakoma awo. Okitegeera. So ndakula nkiwulira. Era ne babako n'akyogera n'okwenda okunoonyereza history amwe nga tubana muntu omu yali avuze ku mmotoka. Gozibuzo ziko. Nesenga wange yalinnyako ku nnyonyi bambe yagezaako ne bamutta. Gwe tova ku nnyonyi. Nzibaako so nagamba nnina okupulatinga zino barriers zonna. Naye niyana mu lujja lwa mukyalo kyaffe nga nkyali mwana. I remember what 9 years. Nimbagamba bino byonna byempulidde mwogera. Nze ngenda osooka obbirinyawo. Nga 9 years. Ndowooza mu business eno sinaabako omuntu akyusa mmotoka nga ggwe. Sinaabako omuntu atava ku nnyonyi nga ggwe. Sikusudya momo. Am I lying? You're not lying. Momo tova ku nnyonyi. Kitiibwa kya Mukama ennyonyi terindika nno okutagivaako ennyonyi ya bbeeyi. Naye munnaye kibeera kitiibwa kya Mukama okuba nti osobola okuzinya n'ebyo byonna nabyogera ndi muto mu luggi waffe 9 years. N'engamba zino barriers zonna nino zibreakinga. Musimanyi tebafumbirwa. You're married? I'm married. Wawe interview gyewakola n'ogamba owasenga oba something yaleeta ebintu ebyo. Agamba kusenga nagamba byali bya family. Of course n'emikwano gyammwe gibeera family. Kati wabeera emikwano giba gifuuse family. So gye gyavaako sisenga saagala kuwaayiriza bantu. Yeah, so naye nga Katonda yabibaddemu okusinga. Luyimba ki osobola okuyimbira Mukama from bottom of your heart n'ogamba Mukama kino nkiyimba lwakuba gwe alina yaza Christian aduafuuka mukyala mu Katoliki. Yeah, naturally. Nina ennyimba za Mukama nnyo. Waliwo oluyimba lwa Naira Ali lwe bayita Sinze ng'agamba nti onkozesezza ebinene bangi ne beewuunya. Okitegedde olwo oluyimba Sinze olw'oluwuliza olabya ddala nga ggwe. N'oluyimba lwa Juliana Kanyonje nsobola ozikuba nezizaayo n'oluyimba olulala lwempuliriza oluusi ne lunkabe baluyita Kibaluma Juliana olwa Juliana kubanga ebintu byonna ebirimu Kibaluma kasitoli oyambuka oli kalungi Kibaluma batya nnyo okubaleka embeera ginyingi bampisizaamu ddala kati mpozi nolwalemalira kuba olupya ampisaawo awo wali osibyeko emigugu nga gikuyinze ng'owulira ofa naye nga ne gyodda tomanyiiyo byonna byali bituuseeko kati enzira simanyiiyo nogamba kanzira eruweero kyoza kulibeno tkalunga nyomanyi odde eruweero naye ng'oli mufumbu bino byetogerako bya myaka 2 gumu emabega kubanga 2022 nenzira mu bufumu. In fact nadinga twadingana na 2021 Daxx yali agendedde ddala byabaawo yekyagendedde ddala kiri awo naye nga oba mukwatire Kongo mugunu ya deal ya gold Kongo naye byaka bya myaka gyaddanyi byaddanyi but byali awo byali biwanvu kyenza okugamba. Kale, obulamu bwa MOMO 19 mulese because nyagabera inspiration gye muli. MOMO nze obulamu bwenalaba interview eyo I got inspired. I cried. I'm emotional. Nenda kyangumya. Ningamba MOMO. Nyamuyigirako. Abantu ababeere wala from me. Yes, era n'abantu abampandika nnyo nga nze abantu bulu n'abantu ab'amannya ag'amaanyi olina kwesimu n'agamba naye MOMO wayita otya mu mbeera eyo buli mukyawuuza kuba baali bamanya akabazza akankubiddwa sijja niye buli mutambuza wakola otya omuntu omukulu n'akuuza ne ansa gy'okumwana ekubula kwali omuntu ono naye angolodde angooza so naye buli kimu Katonda kiteekawo ensonga omuntu agala nnyo bambi for your story. Yeah. Kale wetyo bwe tubadde mbadde ne MOMO 19 embozi ebadde inspiration gye tuli
Mukama Katonda munkumire wamu n'obufumbo bwe oyagala nnyo omwami obambi era baali bankoze bubi nnyo abaana nakaaba nze ye yagira neŋŋamba tudda wakati kimeme ezo obaye abaana tebanakukola ya fast cat ayinza okuba musajja affe eyasika kimeme naye kale era yansanga ndi muto masimena nenyo byalaa nali nkyali kabebi kati yabe emyaka gyemaze so you've been in one relationship? Yes, so sifumbirwangako oba akatandika ebintu byosajjasajjaawo katate n'ofuna omuntu tonabimanya nnyo kuba nali nkyali tolina mesokimu olina gyobaddemu naye emyaka 3 okitegera ekintu ekyo kati n'ofuna omuntu ekimukubirakawo ezaddi byakatonda ebyo munaete ekibuuzo okira abantu babeera nga banoonya abaana wako atu nga banoonya so mwagala babazi of course lwaki waliwo tayagala ngaoli mufumbo olina omwami wakwagala omwagala lwaki watosaa wamama akatandika musobola okugamba nti tulindeko nawayo saawa etuuka nga so you're waiting upon God. Yes. Okay. Katonda watuwera ne wajja leero newajja balongo nsoma ekigenda koloba oluuto tebaba nti batimba mbuto kyeka nja zitimba wesinza oluuto lwa Daxx si lwa Daxx nti lwa Daxx naye nankati nesomo njagala ku mwana nali nfudde nno muganda and sometimes kiruma nogamba kubanga tekumanya togenda ddi era ano bagenda okuddamuga nti ate MOMO gobadde naye ku kaliro Kalio boy. She's no more. I know. Some come up and I've worked study MOMO Yoruba to Funa in Nakuzi like previously. Yes. Alice Asui. Amina. Chensava. Amina. MOMO interview yanka. Now TV wedding and Jiraba. Now said because I'd catch a ladies and you cut friends their morning express. And welcome by Story Entertainment to MOMO 19. I remember my producer was done mix. Your none is like 18 minutes. Remember, you're a strong woman, Momo. Yeah, by the way. A chairman is not a strong woman. Kubanga ebintu ebyankuba. Abamu ba closest friends bange wageza kwatmanya gamanga ule mgana. Nali mufu. Singa siriwo. Nina nsimenge ninasaba. Mwere bulungi, mweraba.